naye nga tukubya nnyo bannange naye nga ate ebintu bingi ebibadde bituukawo mweno week Viper ranking ku lunaku olwali lwakusatu lwakuna yavaayo n'ata epi ennyimba ze Viper ranking by the way nina we nali ng'abantu bagezaako okukola analysis y'abayimbi be tulina abakuba dance hall n'abeera ng'erinnya lyavaayo nnyo abaana bavaayo nnyo ku Twitter abaana bavaayo nnyo ku Twitter nga bagamba Viper ranking talina kulekebwa woba ojjayo abayimbi ba dance hall woba ojjayo abayimbi abakuba wali ku Twitter nina we nali naye nga emboozi gye banyumya bagirelatinga ku kyo ekigenda maaso ku Twitter abayimbi nga Viper ranking ziza bafana kwegamba b'amaanyi wonyumya ku dance hall music lwaki okatiza nti mu dance hall ewala tebakwatayo so yavaayo n'afulumya EP ye omuli ennyimba kuliko akayimba nga aline wininwaji obviously wowulira wininwaji n'owulira ne Viper ranking omenya kigenda bakika eriko ennyimba musanvu tewekakasa ziri ennyimba musanvu kale ziri ennyimba musanvu kuliko number 1 kuliko take it slow kuliko gocha kuliko 10 out of 10 kuliko mukwano go featuring John Black alina ekiyimba ekipya international ekiyimba kinkubira buno divorce kiteeketeke kuliko Malala kuliko Bend and Pause featuring oyo saamutegedde neonkuba no kuba kiboko yo samutegede nenga lecho ino mmanya kweyo EP ina kaluyimba nga ine wininwaji ne nolala nga line John Black nenda fulumya EP yange wanje tata erike nyimba nya wanje sebo nene simu njogedde nga asaaga ngenda fulumya EP erike nyimba nya kworo ninako oluyimba ne Spice Dana ninako oluyimba ne ngoyimba ngoba ngoli DJ nze ndi DJ mwetu yawulira ennyimba mulimu Slick Stewart ne Roger bichi nga bali mabega naye kateba ogenda yimba ye nyabo ninako oluyimba ne Fiki n'oluyimba ne Spice Dana then ebiriza my sister R&B hold your tears hold your tears not for now gwe wakakana bukakanyi nindiriye bulindirize so ngenda banjita mu February no what 2023 thank you naye gati awo wenyinyini bingi nnyo ebibadde mweno week olwokuna Adidas tugimanya okukola engoye ez'enjawulo bakola engatto bakola ebintu bingi nnyo ebya sports no bavaayo ne bachakinga Kanye West bavaayo ne bamuchakinga olw'ensonga ennyingi byazze atweetinga ku pages ez'enjawulo ffenna abasinga tukimanyi racism biki omusajja oyo abadde alina engeri gye yatandika obeera ng'ate avoola ab'amawanga abalala for example the Jews. So Adidas cut ties. Mekanye naku zina atamye na kubazungu abali bubi. Yagenze nachuka na yate. Kanye yandimaliriza olutalo lungalinga nga Arakeli. Nandi yagadde obeera nga ate aba influencer abapya. Omanye nensa ate kati yakyusemu. Kyenkana buli omu influencer. Kati simanya ani agenda ku influencingani. Naye nga ate okugendera ddala maaso kyakuyiga olina obeera nga omanyi. Woba ng'oli out there, company ez'enjawulo zivaayo ne zikuwa deals osobola ngo influencing olina okwegendereza buli kyoteeka ku mitimbagano gyo olina okwegendereza teri bintu byakuvolola balala oba olina opinion yo eri political mukwano oba ogenda gireka bbali togenda vaayo ogambe ensi nti ate nze kino kyenzikiriza because abantu bonna bo influencinga nabo obeeranga abagamba ekyo. So Adidas has cut ties with Kanye West following US rapper's recent remarks. Company yavuddeyo ne describing ebintu ebyo Kanye byabadde ayogera okubeera nga biri unacceptable, biri so hateful and dangerous. Socialism. Kurayo nsonga. Kurayo ensonga yenyinyini Adidas said the production of its Yeezy product. So Kanye abadde alina Yeezy products ze zaakolera fashion mumanye nga tomwazirabako yavaayo n'agamba nti woba oyingidde store ye togenda sanga ngoye kuhanga omusajja yavaayo na omanyi ebintu bya rubbish ebiveera ye n'aziteeka omwo. So eyo company eya Yeezy Adidas bagambye collaboration yaabwe ne Kanye West egenda ba eggwawo with immediate effect. Statement eyo Adidas yajogedde ng'egamba yo tosobola agenda mu maaso ng'ekwatagana n'abantu balinnyirira ddembe ly'abalala babasosojjokola okitegeera babajja emize abajja abantu b'emize babasojja kale tugenda kuba tumulamu katono nnyo when we come back the show still continues tulina olunaku olwali tulina omwana omuto